nkola ya taxi agikowa yajesonyiwa. Wakula bwoti. Maama bwentyo. Sakyuka bukyusi. Nakula maama wange yatuzaala abaana twali bameka tuli babiri naye ate family we twakuliranga bawala bokka. Kati nga bwe mubeera omugaba n'emirimu modo leero gwalina okusaanika leero gwafumba leero gwakola kino kati ne tukulanga eyandibadde asamba omupiira n'abalenzi oyina mwepena kuba be baliwo. Yes, kuzinga zidole za byayi kufumba asesaamu obega emmere so ne kibeera a bit hard okuba nti osobola okuba nti ate obeera mu mupiira oba obeera mu kiso ne kijja bwe kityo. Oh yes, Nsumba Aaron Mutebi. Batugamba nti nno mu church wali Ebisiyaga okimanyiko? Wa pastor go akulirako naye wabiwulirayoko? No, sabiwulirako. Omusumba oyo mulungi nnyo is one of the best pastors mu ggwanga, Pastor Aaron Mutebi owa Entebbe Miracle Center Church. Sabiwulira ate nga bwe tuwulidde walala kanisa endala zino bye tuwulira ebitambula okwa accusing abasumba. Naye mwana gwo kimanyi nti olinganga mukazi wegomba okuba omukazi? Munnange seegomba naye enkola yeeyo. Oba mu media ogenda tugamba teweegomba. Seegomba okubanga already era bwo kiringa kwegomba oba kulya mmere ng'already era gwe mmere. Kati siyinza kukyegomba kubanga era ne bwentambula bagaye bannange oyo abantu bakyuka okundaba. Siyina bwe nkyogera naye nga yafa. Ddala kiki ekyatta maama wo? Lwaki ogamba nti nno obuzibu bwavaako ggwe? Ekyantuukako pressure ne zimukuba bansiba. Bankwata kati bwe bankwata maama wange bwe yawulira nti bankutte bantadde on a life in prison. Pressure ne zimukuba. Ebiseera ebyo President Museveni we yayisiza etteeka ly'abasiyazi. Awo so kati nali transitioninze bulungi ntaddeko wigi yange nze nzanya katemba wange okitegeera. So kati bwe bakwata abaali mu bikujjuko mwe bankwatira ebikujjuko byali luddawa. Twali Ntebe eyo ne baka bano kadula banono banne mulenzi atataddeko wigi biki munenga si court. Yamwe abaali bazina ekimansulo. No tebyali nze ndi nali nkola katemba wange nga bw'obimanyi n'oyambala wigi yo biki. Kadde bankwatira. Yes. Mpaliriza ngende w'omuvubuka yali atunda chapat n'ebijanjaalo within. Nemuganyamba mpa ku charger nzeeko essimu eno. Nina gwe mbadde nchattinga naye so mba nnaakazzaako essimu munnanga abasajja nga bajja. Gwe gundi ffe tuli basirikale ba poliisi. Oludde ng'onoonyezebwa tukwetaaga. So nga ba scenario eyo bwe baatukwata in the first place we nakunyumiriza wali bandwagon twasobola okwewozaako ne batuleka. So kati saamanya nti ate bongedde okulondoola abaali baagala kindowooza ssente mba ntudde ne bantuukako kukwata ye kooti. I mean omuganda wange amaze kubikira nti mama wageze afudde. Awo wategerera nti mama wafudde n'ozirika? Namuloota. I had a dream nga mama wange alimu abantu babiri kati awakaawo nga ndaba amamotoka mangi nemmanya omutima gwankubira. Yes, neŋŋamba tekiibe kirungi ate nga muloota ng'oluusi ajja ng'omulaba aluusi ava mu keesi oluusi akola atya nabiroota eby'omuddiriŋŋanwa nga ndaga ntaliiwo. Yes, the very day. Yes. Then after that ogenda olanga muganda wazze nga zze sirirabira mawulire ago gampisa bubi nnyo. Sister wo yajja mu kkomero okugamba nti no mama amwafudde like yakubikira yali azze kubikira. Yes, nazirika kaakati n'endwa nengenda nga nkuŋŋaanya eddagala nga nnimba ndi mulwadde balimpa nditereka kaakati mba njagala okulimira nfe nga ndituzireyo nga mpulira bubi kati olwo nga mukama bw'onnyamba ne bansibayo oba emyaka 10 mukama bw'onnyamba ne bansibayo oba emyaka waakiri 5 nga kyenfa kugamba nga baŋŋamba nti mmwe teeka lyakayita ate bagenda kusiba emyaka mingi bulamu bwonna bwe kyali. Omanyi abasibe bano bw'oyingirayo ate batiisa
bakutiisa so kati mba ngenda okumira eddagala eryo nnyingidde akanaabiro mwami yali mulema nangamba mwanange tokikola omanye emyaka gye mmaze wano bandeeta mu gwamiini ngenda nkya. Abalungi abali ku HK Media, yenze Hadija Chigozi in your latest updates and celebrity news. Tuina chebaita TikTokers edition. Tuina life experiences and adventures. Tutunula ku bulamu bw'abantu nga bw'olaba stories zenkuleetereza abantu. In the TikTokers edition olunaku lwaleero tulina model music. Simanyi lwaki yayita model music oba model. Mukazi musajja oba mukazi oba musajja omwana ono ambuzaabuza naye leero kabitubuulire tutegeere amazima amatuufu. Njagala okwebaza gwe atulaba ti webale nnyo okutulaba webale nnyo okutufollowinga webale nnyo okusubscribinga waba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show waba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok beera ng'otufollowingako bulambalamba baganda ffe aba Roast Coffee Academy be bateekamu omusimbi okulaba nga show etambula bulungi. Bano bakugamba gwe omuzadde nti twala omwana asoma omulimu gwa barista omulimu ogugenda okumutwala ebweru agenda akolere mu mawanga nga tali waneeno bintu byakwebuzaabuza nakukola kina kumala time bw'ate nina degree ate kati ndi wa boda nedda w'osoma obwa barista oba osomye kuba barista ogenda kugenda omulimu tegukulimba ate ogufune ogukole ate ng'ogufunamu ogenda tusanga awo woba oli Dubai ku Fish Roundabout twakozeewo office empya woba oli Uganda tuli awo okulira na Kenjoy Supermarket e Najjanankumbi woba oli mu Abu Dhabi ogenda tusanga ku Airport Road Al Wahda Mall. Mukyala wangi maama enenagwa nsanyusa okukulaba munnange nange ntyo nga nsanyusa okukulaba oli otya ntyo oli mukyala oli muwange nkutidde nsobera nsanyusa okukulaba ddala nange nsanyusa okukusanga bannange abali ku HK Media nga nsanyusa okubalaba musibye muti eyo bannange mwebale kugyekuumirako. Oh yes. Bannange ndine model music ze nabagamba mbaleetera njagala mulaba abantu si bintu byakwekwa samanya ga matuufu gwa amanya ganga matuufu nze Mukisa Samuel bamukisanga mufuuse banje ennaku zino tuli bangi oli muki oli Muganda ndi Muganda weddira neddira ndiga naye kati nina ekimbuzaabuza oli musajja oba oli mukazi munnange ekintu ekyo kitabudde abantu bangi ne gye ntambulira yonna kyoleeta kye ŋŋenda nakyo ekijja kyogenda nakyo yes akaviiri munnange maze okukakolako naye maawe katuukidde mu nkuba enkuba nekabwebwe n'okujula okukamamula ku mutwe ekizigo kinyiikiridde mukyala kakigwamu ennaku 3 kansabe kintukuze naye maame feesi kigipeerudde yedduka misinde mizibu kati nja kuddako awalala empolampola kibalansinge. naye owulira otya okubeera nti nosazeewodde ku kizigo ekizigo kino omwero olabika mangu nnyo kyakubiri olina kyotunda kyoyagala balabe ddala otunda maama ntunda kyogo ye gwatunda ebyogo okufa obufi kyogo ekyemikisa naye nga kikola okukamala sokongezeseeko ndaba abantu mbabuulire nti emikisa ngifunye era nina okukikuwa singa banvumadda singa kyali tekikola bannayuganda nga tebasirika. So kati that all right. So kati that is what you do for a living. Otunda chogo. That's what I do. Naye kirala what else do I do? Naye omukyalo ono namulaba ayogeranga luzungu nga bw'atandise oddogera saagala tutuukeyo eyo ku social media nesooka ne ngamba ono omwana oba ali bweru bwe ntyo mbeera kuno n'eyo bwe ntyo empolampola bweru nawano maama ekintu ng'okikubidde kule nkutidde nkola ya taxi agikowa yagyesonyiwa wakula bwoti maama bwe ntyo saakyuka bukyusi nakula
maama wange yatuzaala abaana twali bameka tuli babiri naye ate famire we twakuliranga bawala bokka kati nga bwe mubeerawo mugaba n'emirimu modo leero gwalina okusaanika leero gwafumba leero gwakola kino kati ne tukulanga eyandibadde asamba omupiira n'abalenzi olina mwepena kuba be baliwo yes kuzinga zidole za byayi kufumba seesaamu bega emmere so ne kibeera a bit hard okuba nti osobola okuba nti ate obeera mu mupiira oba obeera mu kiso ne kijja bwe kityo oh yes kyali kizibu simanya ng'oli ali live temutiteeka ku live asisuubira nti ali live naye oba tukuba bifaananyi jangu tukube jangu kati nekikubeerera kizibu okubanga woyingira mu life y'abalungi yes n'okulanga olimanga omuntu yes bwe ntyo era nconfusinga nnyo ne gye mpita yonna ne ku bisaawe nga ntambula pagayi gwono bantawaanya nnyo omanyi munange ennaku zino waliwo ekigenda maaso eky'ebisiyaga ddala kitutiisa n'abaana kati tubeerawo nga tuli confused nga tugamba oba moda akirya kituufu anyway obadde mutuufu okubuuza ku nsonga eyo naye omuntu toyagala ate omubuuza omuofendi kituufu kuba oyinza okubuuza omuntu ddala oli ebisiyaga kikonfusing kankwe ansi entuufu era kanjogerera abantu abalala teri ajja kugamba nti ye buli muntu ne bwe nnaaba nze nja kugamba nti nedda era nga naye munnange ekituufu kiba nti nedda katutambulire awo kibeeramu ggwa munda katutambulire awo nedda sibimanyi nako bannange munnange nedda kufaanana si Luganda yes okufaanana si Luganda kisobola okukikkiriza no yes so kati muzaalibwa mu famire y'abaana 7 abaana baali bangiko naye nkulidde wa maama Sarah Nkonge Sarah Nkonga awo nabeerawokko nkuliddewokko kankyogere bwe ntyo ng'omukozi nabeerawokko nnyo ng'omukozi wawaka as in housemaid oh yes nabeerangawo okulongoosa waka kutereeza bwe ntyo wavaawa mukyalo nina gye nakulira eyo still mu Ntebe because ye waffe naye navangayo okugenda okuyiiya because embeera teyali nga nnungi ng'okuze ne single mother tali bulungi tebitambula bulungi n'otambula ng'okuyiiya bw'oti mpolampola maama mwe yabakuza mwenna abaana bo bonna abawala ng'ali single mother ng'ali single dadi wa muramalu okubazaala n'abalekawo waali Entebe awo how single did your mother get oba otegezezza ki like how did she become a single mom ate nga dadi wamwe gyali yes dadi yali mwami mukyakaze nnyo yawasa omukyalo omuzungu ndowooza yamusingira ono gwe yayina oh yes era omukyalo oyo n'azaala abaana ab'enjawulo n'omu ku bo Gloria ye mukyala wa Kokofinga kati afumba ewuwe oh yes bamuyita Gloria so that is how wabeerawo nogende wa Sarah nengende wa Sarah Nkonge nenkulirako ewa Pastor Aaron Mutebi awo awaka mu chaachi awaka awo eddala musumba Aaron Mutebi batugamba nti nno mu chaachi wali ebisiyaga okimanyiko ewa pastor gwe wakulirako naye wabiwulirayoko no sabiwulirako omusumba oyo mulungi nnyo is one of the best pastors mu ggwanga Pastor Aaron Mutebi owa Entebbe Miracle Center Church sabiwulira ate nga bwe tuwulidde walala kanisa endala zino bye tuwulira ebitambula okwa accusing abasumba naye mwana gwe kimanyi nti olinganga mukazi wegomba okuba omukazi munnange seegomba naye enkula yeeyo oba mu media ogenda tugamba teweegomba seegomba okubanga already era kiringa kwegomba oba kulya mmere ng'already era gwe mmere kati siyinza kukyegomba kubanga era ne bwentambula bagaye bannange oyo abantu bakyuka okundaba so yensonga lwaki simala gatambula bwe batyo because abangi onakutunuulira oli yonna ne Bulaaya batunula they get confused yes they don't know if you're a woman kizibu nti nno abaana nga mmwe mumira hormonal pills ne mukyuka omubiri n'ofaananira ddala abawala oziwuliddeko yes nzimanyi nziwulira nedda saagala kati bw'olaba omusajja muno ng'alina ekirevu nga asaze enviiri nga he's a gentleman don't you admire them
I feel great kuba olaba nti abamuvubuka munno you would love to okuba nti oba nawe osobola okuba bwotyo nobeera masculine or what naye it's a bit hard kubanga oba bakiyita enkulambi eyisa ekikere yes it's a bit hard kati bannange si byangu tunatereeza it's a bit hard obeera awo n'obanga ogayi maama singa nange nayina ekifuba ekyo nange nemboggola naye nga tokiyina naye ng'okwana abagondi abawala okukwana you have the genes for men. Oh yes nayina omuwala naye omuwala oyo embeera teyali nnungi yasooka kubeera mbi kati nga buli lwetubeera awaka bw'okomawo nga tolina kyoleese oluusi toleese kaveera tokoze otya kati nga nteeramu ennyimba za Judith Babirye oluyimba olwagambanga nti nzijukira onzijayo eno mu bulumi kati nga buli lwenkomawo asiiba nkoona nenkoowa nemmala nemmukoowa oh yes so ndisinga ndi it's okay mubitiibwe naye kati abasiyazi tebakusumbuwa kubanga engeri gye wakulamu n'engeri gy'ofaanana ne by'oyogera ndaba nga yowa character oyinza okuba oba osumbuyibwa basajja banno kati munnange tulina kye bagamba nti oba kintu kyadobonkana oba kyatabuka kati bangi tosobola kumanya kuba tulabye owasa n'omulaba nga bamugattira namirembe naye nga bwe buziba ebibyo birala oh yes so ekyo sijja kugamba nti kikuba kati bazibu tosobola kwawula osobola n'okumusanga ng'ayambadde entalabuusi naye ng'ebibyo birala so it's a bit hard omulundi omulala it's a bit hard Manange tudde n'omwana omulenzi Modo Music newankubadde abuzaabuza afaanana abawala ekikula kye enjogera ye titumubuuziza oba amiragana amakerenda agabafuula nagatagagira tagamira so kati tosaategeera naye nga he's one of the best tiktokers bendabye ku tiktok awo yogera nnyo naddala ku mbeera y'abacelebrities abaana babeera ku tiktok so ne ka following ke era nkalaba kalinnya buli lukya so olwaleero nsazeewo ne ŋŋamba omwana ono kamuleeteko kko atubuulire tetubeera nga tuli awo naye ng'omwana waffe bamukyuse mabeega bakuvuunika n'osigala zuuno nze katono ogateko okukuvuunula simanyi okuvuunika oba toyinza kugatta byonna naye nga gweweevuunikako nze nedda kati obeerawo munnange obeerawo munnange nno teweeraliikirira atanayitaayita kino kisanga ku social media otyo akaseko nkagala nnyo ako kansanyusa nina mukwano gwange bamuyita Modo Shanita namuyimbwa oba namuyimbwa agamba Shanita oh yes akaseko kansanyusa obadde mutuufu kansanyusa nnyo netukula tuvuddeyo eyo aŋŋenze in a certain orphanage sijja jogera linnya bwentyo paka bwentuuse wano ng'obuyambi butono ewamu era baatugamba nti nno era nezo orphanage mubeeramu abaana abali b'Ebisiyaga oba emize gye wagyegera ekyokufaanana ng'abawala munnange nga bwe nkunnyonnyodde nakula n'abawala waka so that is me nagezaako n'ogezaako kubawuna tobisobola ogezaako okwogeza beesi taliimu oba oneesalako mutwe tebiriimu oba ogezaako n'ekiba kizibu weebale kati omukazi akikwatamu naawe okikwatamu mbuli oba kisobola otya ntambula nakyo ekizigo kyange ne make-up wange ekizigo ekyo nkigula nnyo nina abantu ab'enjawulo bengulako ekizigo naye omululu gwakyo nina mungi nti bwe kiba tekinnannoga bwe mba naakakigula katugeze ennaku oba bbiri nkiraba tekinnakola nga mbakana na kirala so mbiyina bingi nnyo mbanga mutunzi wa bizigo mbiyina bingi mbwagala nnyo nali mweru nga ngende Thailand eyo ne bankubanga empisa ezo nali bulungi nnyo naye akasente bwe kakendeera nesiddayo nenguba buto anti ekizigo okimanyi tezaggwawo gamba nti zaggwawo nnyo naye nga bw'obimanyi yes nga bw'obimanyi nti bw'oba badde olina omuzungu akuwa sente twatabukamu naaba nga takyazikola ki omuzungu oyo wamufuna otya yali bbaawo omuzungu oyo mukwano gwange mbayina bangi
bajja mbasuza awaka so kati bwe bajja tusigaza connection eyo bajja awaka wange walinga it's much of a hotel so nfuna emikwano egyo ne gijja n'obasuuza ne bakuwayo kasente. Oh yes, okimanyi nti no n'abazungu bayaayo omuzungu waali kukuba empiso y'eddagala n'akugira. ndudde nabo nga basajja oba bakazi basajja okusinga n'abakazi mwebali naye gundi gwe tolina bwogenda kweyambulako nsonga munnange oyagala ng'ayogera amazima kubeera nandyekazizza wano naye bwe nkikubyewo nze ekintu kyogera nga bwe kiri mbayina. so kati mukwano gw'omuzungu ye yakutwalanga e Thailand ng'ogenda kolayo ki? kati Thailand eyo nayina mukwano gwange omuwala oyo sijja mwogera naye ng'omuwala oyo atambula nnyo yalina muzungu we naye nga mugagga kati nga buli lwagenda e Thailand okola implants ze okola biki ntambula naye. Yes, nga ntambula naye naawe nga mukwano gwe nga mukwano gwe so nakutwala nga tugendanga yakufandinga buli kimu. Yes, nga nange nfunayo kenfuna ew'omuzungu nengattagatta. That is how you became friends. Yes, exactly. Kati that is how you started getting connections. Abazungu abajja ne basulewo ne bagenda nnyo ate naye nga mpa abamu bambi nanga modo gy'oli ninayo ono tomuseera tayimiridde bulungi ajja sulakaawo wiiki n'omwaniriza. That's how, yes. Okay, tetukulabyeko nga associatinga ne ba tiktokers bano ku gundi ku TikTok. Why? Abantu abo bankubira nnyo mikwano gyange abasinga. They are very, very good friends of mine. Kati nga bw'olaba ba pressure abo twogera tulina omukwano ogwo nga bw'olaba muwala waffe Don Asia baani we talk bankubira twogera naye lwakuba siri nnyo saagala nnyo bandwagon ebyo yes sibiina nnyo. Oba otya abantu okukugamba nti oli ebisiya munnange nedda ate ekyo sikifaako kubanga ne bw'oyogera togenda kukunzija mu kalina mwensula togenda kunsalako mutwe so oyogera n'osirika. Ndabye emirundi mingi nga boogera about Pastor Robert Kayanja yali avuddeyo kimuganye kuba nti ayimba nti victory belongs to Jesus oba ki bisigala bitambula asigala byakola agenda mu maaso n'ebintu bye so sifaayo nnyo ekyo si kipya naye kale mbadde nyambiddwa nti mu ba tiktokers ab'enjawulo be boogeddeko ekintu ekyo mukama abadde ambiseeko akasubi ne bwembeera baga ono oba mukazi oba musajja naye tebakyogerako nnyo nga bwe bakubye abalala kuvaayo ng'oli akwogerako n'oli siina nkubye empisa za nnyamba ne bw'aba yandinkubye njogera bulungi ageyera eyo bwe tujja nga tunyumya. Abali ku HK Media ono y'omu ku baami abampisaamu eggaali. Nina omutima omunene. You're good. I have a very big heart. I can reach out to anybody. Ne wabeera nga nvumye ne mugamba I want to host you on my YouTube channel. Nange era nsanyuse nnyo bangi babadde bankubiranga naye bwe nawulidde Adija Kigozi nga gwampise tomanyi bwe ntuuse wano maama sinza akedde nenkukubira ono y'omu ku bampisaamu egaali ku TikTok abo buulira abantu egaali wali empisamu yaki. The beautiful thing about it is that after some time yamala naddamu nakola video neyetonda tukola ebintu nga tubuukidde abantu nga tetumanyi bandwagon naye Adija Kigozi oli muntu mulungi nnyo. You're very good. Oli muntu wa bantu. Number 2 tulina abantu ng'olina kwogera ku muntu oyitewo era bwe nakola video eyo nga nkwogeddeko yatambula nnyo lwerinnya nensobola okuvaayo. Yes, naye nga nali sibitegeeza nakubitegeeza. Nakafuna kavidiyo nali ndi awo ngenda okulaba ne ku Facebook bantagize nengamba kano kavuddewa. Actually na comment nga nengamba banaye ate kano kavuddewa. Okay, we talk on phone, eh? All right, thank you. Nenga kano kavuddewo bakawa. That is when I started following you. Nenzija ku TikTok nenkunoonyereza akaawo netandika okufollowinga netandika okulaba ebintu byoteekayo then after some time ngendo laba okoze video endala and you're tagging me Adija nsonyiwa byenakuvuma what is wrong with this boy nze nasigalawo nga ngamba oba omutwe tegukola bulungi I can tell munnange tekyali nnyo kyamaanyi tulina abantu abamu ng'oluusi ndowooza
toyina buzibu n'akamu. Waganyirwamu following yajja. Bannange yajja. You're a big brand. Abantu bakufollow. Nnyo. No, TikTok bw'obeera ocriticinga ebiseera ebisinga abantu balaba ne bafollowing. Baagala bitabuse. Abantu balaba era ne bafollowing. Baagala nnyo ebitabuse. Okay. So kati TikTok bukyanga ogijoininga ogifunyeko ebirungi? TikTok ngifunyeko ebirungi bingi. Ngifunyeko n'ebirungi kuba just of recent n'omukyala yansanga ku TikTok okwo. Omukyala nga ndowooza oba asaga. Munnange omukyala nangamba modo tukwagala nnyo. Omukyala nampa emitwalo 5. Kaakati omukyala tetwakomaawo nangamba modo. Lwaki sikusasulidde olugendo nenkutambuzaako. Omukyala munnange nansasulira olugendo lw'e Canada nga namusanga okwo. N'ogenda? Oh yes, nansasulira namusanga ku TikTok. Wow, that is super amazing. Omukyala oyo bwe watuuka eyo yakuyisa bulungi teyayagala omugire. Omukyala mulungi nnyo, she's a married woman. Omukyala wa kitiibwa nnyo bamuyita Naalongo, sijja kumalayo mannya. Ate oli mulungi. Munnange omukyala mufumbo. Ayina n'omufumbo ng'oleese omugenyi nakyo tekikugaana kukola ky'oyagala. Munnange nedda omukyala oyo ayina bba Abanayuganda baawano naye nga bantu balungi nnyo bambi. They have been much of support. Bampadde support nyingi. That is nice munnange. Kale olaba bwe bafunira abaana emikisa ku TikTok oli eyo tolootangako lolirinnya gendako Canada. Bwerere byonna nga sitaddemu. Oh yes. That is super amazing. Wamma kati luno oluzungu gye ndulaba gye luva lwaba. Nkotidde nnyonyi ku nnyonyi. Nnyonyi ku nnyonyi tukole tutya? Oba weetega. Munnange si kwetega. Ani atayagala kwetega? Bwe weetega ne weetega maawe. Oba weetega. Bwe weetega ne weetega abakyala era nammwe kambabuulire mwetege muyiga okwetega. Enywera yeerima. Naye ekigambo kino ekyokwetega oba ani yakireeta? Bannange oba ani yakireeta? Simanyi oba ani yakireeta. Waliwo akawala oba kyava mu luyimba lwa gundi neeteze oba nina n'akawala akalala ke nalaba kuno bakazoole kali awo kajjako ne kubanoonya bakayita obaani akaleeta eŋŋombo ya walya tewalya Maclean ako kalinga akagege so kakola kike kaleeta ekintu ekyo. Alright, so kati ogeze wa Sarah Nkonge otandise okubeerayo ovuddeyo ogezeko mu orphanage. Oh yes, kati orphanage eweddeyo nawo aba orphanage bakusomesa. Okusoma nno munnange saasoma nnyo nakoma mu senior fat nagigwa. Ntya nze obulamu obwange nakula n'abazungu ne mu orphanage nafunamu abazungu babanga bangi so kati abaana bwe balowoolezanga okubeera mu klaasi nze nabanga na HM office mbeera omuntu kaleeti naliko akasente kati ng'olina abakusasulira school fees balinga 6 so kyambeerera kizibu oconcentratinga kuba sente nafunanga mu bungi kati ng'obudde obuconcentrating otole mu bibuuzo nga sente bazireeta ne bazikuwa mu ngalo. Kati sente ezo bazireetanga naleetanga abazungu abo ku ssomero n'oba n'abazungu abakuweereranga 5 kati school fees oyo nga bwajja bawa headmaster sente ezo so kati nenfuna okuganja wa headmaster mu ssomero eryo nti sente ze yandifunye mu baana 5 nze azinfunamu lumu ate nga tuzongeramu so nga eva mpa mu office nga ampaka commission kange kati nemba nga sente zisinga nzifuna wano naye nga sente zofuna zitwala wa sente zange ze nafunanga mbadde mu kyakaze njagala nnyo ebintu ebirungi nga mama wote omutwalirako ku sente. Mama wange namuwanga nnyo sente naye nga mama wange mukyala mulokole nnyo kati ng'oluusi amanyi okungamba mwana wange sagala sente eyo bwetyo mama wange yali mukyala mulokole nnyo ofunye sente naye ate walimbyemu nga bw'obimanyi abazadde. Oh yes, so ng'oluusi azigaana sente ezo nakyakalanga nnyo. Nali mu S3 S2 kulya kutambula ebyo bwe bityo. Ng'obudde obumala mu office ya headmaster ng'okolamu ki? Kati headmaster oyo nga nsiiba nnyo mu office omwo n'emmere ndya ku y'abasomesa nakyo olw'ensonga oliko akasente kuba essomero teryali ly'amaanyi nnyo. Nga mu office ya headmaster ng'olimu ng'okolamu ki? Nga bw'obimanyi ow'essente kati tulane muka kati nafunyeyo abagenda okuleeta school fees ne naye omuzungu omulala namufunya ajja kujja asasule ovuki olina kubeera. Oh yes.
nze we nasomera senior tunga ne school fees bantwalira butwalizi ku ssomero nga sebasaana kuzinkwasa bankolera bukolezi shopping nga ne pocket money wange nga bampaka ezimu endala ne bazitereka mu office. Maama tetwalimu ne twapaaluuka jjukira olina single mother abadde talina bulungi oyiyiza so noba nga you've not been in a family erimu omusajja ekintu kyono kyaffectinga nnyo kyaffectinga. So where is your father? Tata wange omwami oyo ali Ntebe awo abira Katabi. Does he know you're his boy? Yes, he does. Do you miss him at a certain point? Not really. In fact, mu myaka ndowooza 15 I had his call ennaku ezo. Nankubirako ng'ayagala mmotoka. Mmotoka ng'otegeeza? Ng'ayagala y'akamotoka. Gw'omugulire Oh yes. Atakukuza. Anyway, mzada asigala mzade, but did he give you any reason for not raising you and taking care of your mother? Talina nsonga. Baganda bo abalala baliwo. Webali, I have Gloria, nina omuwala omulala bamuyita Betty akola nga housemaid. Are they proud of you? I don't really know. Naye bano abalala bali proud naye ndowooza ba Betty bonna babeeramu akazoole abantu be bayita Betty so oyo twagaana okukwatagana. Simanyi na lwaki mwogeddeko, sorry. Betty abali wano nno abakulaba abakwagala ojja bamalamu amu. I know naye ba Betty bano simanyi ba Betty. Betty oyo teyali mwangu. Yadde. I live very proud. Number 2, I live very proud. Talina mpisa, I should say. Yemanyi. Kwegamba yematirira mulimu gwakola. Bwayoze sowaani eyo ndowooza efuuka eya plastic efuuka ya bomba. Yemanyi. Kirabika ndowooza enkolagana teriiwo yadde. Teriiwo. It's many years ndudde nomuwuliza. Naye nga sigamba nti nali mubi nagezangako okumwekubako naye nga munnange ansinga kasente ebibyo birala. Akola nga housemaid afuna sente mmeka mu Uganda? Sente naabo simanyi ndowooza bayinza okuba anyway bamuwa sente ez'ensonga engeri gyali ew'omukulu eyo. Oh yes. Kasente ak'omugaso. Abakatweyungako ku HK Media ndine Model Music. What confuses me is that Model looks like a man and at the same time she looks like a girl. Mama adija wange omuwooti. Omwana wange. So kati she's a two in one. Ansobedde. Ayogera nga mukazi. Ate nga yakulanga mukazi bakuba atudde wano leero jjona tazze tukwata yali mukukwatidde bulungi n'omukenkuka. Kukagera akannasu. Ayina asa eringa yange. Bibuuza. Nengeri yokka gy'ayogera oba society mwakulidde sikitegeera naye I'm so confused, really. Very confused, but anyways I love his content. I don't want to judge people. The fact nti mugambi ate ye mwennyini neyeyogera naga siri muli wa Ebisiyaga. So that sums it up all. Mbasaagala ate nenzikaatiriza ekintu ekitali kituufu tukyeyongererayo ddala olunaku olwaleero nga tunyumyamu nze ne Model. So mami wo gyali? Mama wange yafa. Yamala naafa. Yafaaki? Mama wange yafa. Story yali mpanvu. Pressure zaamukuba. There is an incident gye nalimu pressure nezimukuba naafa. Ndowooza ensonga lwaki famire eyo yankyawa nnyo. Oh yes. Naye nga tebamanyi nti maama wange ekyamutagwa ali mukwano yali yanjagala nnyo kati bwe nafuna. Kiki kye wakola ekyafiirako maama w'okufa? Maama wange, I didn't want to go into that. Naye maama wange kale story eri nti bannange oba nkitandike nti akankikube wate munankola ki. Kaakati maama wange nga ntuuka oba nkyogere siina bwe nkyogera naye nga yafa. Ddala kiki ekyatta maama wo? Lwaki ogamba nti nno obuzibu bwavaako? Ekyantuukako pressure nezimukuba bansiba. Bankwata kati bwe bankwata
mama wange bwe yawulira nti bankutte bantadde on a life in prison, pressure ne zimukuba. Ebiseera ebyo President Museveni we yayisiza etteeka ly'abasiyazi. Awo so kati nali transitioninze bulungi ntaddeko wigi yange nze nzanya katemba wange okitegeera. So kati bwe bakwata abaali mu bikujjuko mwe bankwatira ebikujjuko byali luddawa twali ntebe eyo ne baka bano kadula banono banne mulenzi atataddeko wigi bichi munenga si court yamwe abaali bazina ekimansulo. No tebyali nze ndi nali nkola katemba wange nga bw'obimanyi n'oyambala wigi yo bichi hakadde bankwatira. Yes. So babasanga mu bbaala. Oh yes. Kati we bankwatira munene bantwala kati we bantwala bwali bakisubi ku poliisi awo nga bansonyiye nno n'okunsonyiwa. Kaakati ne wajjawo abavubuka abagamba omuntu waffe mumulwisizza wo bamutwala mu kooti mumutwale. Yes. So munnange kaabasajja kati katukwongereyo tulabe konze bannange no munsaasire temunnyongerayo nze ennaku eyange ngimanyi. That was 2017. Kati munnange okugenda munnange bantutte mama wange kubanga nze yali amanyi era ng'enkondo bw'agijjamu nange njambala nga maama nno kana akagatto nze nga nkateekamu tojja kumbuulira maama ka human yako soko kampe. She was very okay with nga ebyo ng'obikola nga just obikola for videos and fun. Yes, kubeera ndaba bwe mbeera ku TikTok yange nsiba ekitambaala omumwa ngusiiga because ninga bw'olaba Madea musajja naye ayina ekitundu kyazannya okitegeera. So modern music banzize I come in that way okitegeera. Modern music eno mulenzi naye wali bwe nzija mba mulala nsobola okugjayo kyenjagala okuggusa. So munnange kyekyamuviirako okufa yeraliikirira nze yali ambulabira pressure kati bwe yawulira ebyo bamusibye nekimuyisa bubi. Kati bamuwa amawulire maama wo okutuuka okuzirika bamugamba nti mutabani wo bamukwatidde Ebisiyaga. Abasirikale bajja n'awaka by the way nga bansabye baŋŋamba mwe mulina ssente mpa million 5 tuwe million 5 tujja kutwala. Kati nenzija nabo mbawe naye nga siziweza noziweza naye nga bamanyi nina ssente ndowooza. Kati nenjagala mpite mu nnyumba nziruke. Kati bwe nayagala okudduka ne bankwata nga ntoloka ne bagamba maama omwana wo kino okitegeera but she knew maama wange yali amanyi kubeera amanyi. So kati awakayo wali obeera ne maama wo yali abeera. Yes, abasirikale bajja nga badduka ne bayita paka mu nnyumba yamu balina okuba nga maama wo bamuleetera ekikangabwa. Yali mulwadde yali aludde nga mulwadde okuva kuba twaliwa Pastor Robert Kayanja mu kusaba gye yava ne tumukomyawo awaka nga tumulaba yeeyongedde okulwala. So pressure ezo ne zimukuba Naafa naye nga ku poliisi yajja. Ku poliisi yajja nangamba mwana wange Mukama agenda kuyamba naye ku mulundi guno gwokka bambi nkwegayiridde tereera. Lwaki yali akugamba oterere? Yali akimanyiko nti toli muterere? Ndowooza bino transitioninga biki ne mugamba kale nti transitioning nobanga katugeze ndi wano naye ne ngamba non transitioning tinkyuse naye ndowooza ebyemizannyo ndowooza nakisussanga ndowooza n'oyingira mu character y'okubeera omuwala even outside mizannyo. Nze nga tonyumiza. Oh yes. She was okay naye bwe yawulira nti banywezezza kyekyamutta nezimukuba. Oh yes. Omalayo bbanga kimukomera? Mukomera nabeerayo emyezi 7 nga bwe ntambula jangu kooti jangu naye nga Katonda yannyamba nga bwe nzijanga omulamuzi waali ate state abataliwo bojja kuganga banoonya kye ba-accusing nga tebakiraba kuba sayina mujulizi sayina ki. So Mukama nannyamba bw'atyo ne baga naye omwana ono ekyamuleeta ate nga nze ne bwe banzija mu kooti ka make-up kange kuba nno omukyala bamuyita Mary Smith yankyalira mu prison ne muga mukwano nyamba ka make-up kange. So era nga bwe mba ngenda mu kooti ka make-up kange nze nkateekako n'ekikapu kyange era nga omulamuzi nga ye naye oli muwala oli mulenzi. So nga nabo babeera confused ane banga kooti ekweyimiridde $5,000,000 agatali ga buliwo genda kubanga sayina nvunaana. That is how omusango bwe gwakuvaako? Yes. Until today. Kati ogenda okuvaayo mukomera nga maama we yafa dda? Nga yafa era siri erabira olunaku olwo nali luzira olwo nga bantutte
sister wange najja okumbikira watta maama waffe gwe wamuviirako naye nga maama gwayogera watta maama waffe tiyatufangako nze yatoba ne maama wange nze yali maama wa maama wange nze yali taata wa maama wange byonna nga nze amufaako alidde anywedde maama wange yali mukwano gwange nnyo and she knew nga ne bwemba n'abazungu bange mbafunye ku video mbamwani maama nafunyeyo ono nayogera naye nangamba oyo mukwate bulungi nga bana abazungu babeera bakwano boe njiba mikwano gyange because I grew up in an orphanage bwe nava mu orphanage eyo bwe yagwa nange nenvayo n'abaana abamu I registered for an orphanage yaliwo ebbanga nempeeredde bangi naye ne tugiggalawo kuba nali ntambudde nange sister wo yajja mukomero okugamba nti no maama amwafudde like yakubikira yali azze kubikira yes nazirika kaakati nendwa nengenda nga nkuŋŋaanya eddagala nga nimba ndi mulwadde balimpa nditereka kaakati mba njagala okulimira nfe nga ndituzireyo nga mpulira bubi kati olwo nga mukama bw'onnyamba ne bansibayo oba emyaka 10 mukama bw'onnyamba ne bansibayo oba emyaka waakiri 5 nga kyenfa kwegamba nga baŋŋamba nti mmwe tekali akayita ate bagenda kusiba emyaka mingi bulamu bwonna bwekyali omanye abasibe bano bw'oyingirayo ate batiisa bakutiisa so kati mba ngenda okumira eddagala eryo nnyingidde akanaabiro mwami yali mulema nangamba mwanange tokikola omanye emyaka gye mmaze wano bandeeta mu gwamiini ngenda nca bandeeta ku mulembe gwamiini naye ngenda nca gye nasanga bakaturamu baani naye nga nkyebaza era bye biseera Brian White we yali mukomera so bangi babasibye tulabye bangi babasibye ne bad black bamusiba so si kinene nnyo oluusi tekitegeeza nti oba kive ne bebeko babasibye bangi tulabye abantu bangi ne Mathias Walukaga bamusibako so tekitiisa nnyo yensi mwe tutambulira so kati after 7 months novaayo meanwhile sorry about that I mean omuganda wange amaze okubikira nti maama waageze afudde awo wategerera nti maama we afudde n'ozirika namuloota I had a dream nga maama wange alimu abantu babiri kati awakaawo nga ndaba amamotoka mangi nemmanya omutima gwankubira yes neŋŋamba tekiibe kirungi ate nga muloota nga oluusi ajja ng'omulaba aluusi ava mu keesi oluusi akola ate nabiroota eby'omuddiriŋŋanwa nga ndaga ntaliiwo yes the very day yes then after that ogenda olanga muganda wazze ngazze sirabira mawulire ago gampisa bubi nnyo paka kati sigumanga because she was a good friend gwe nkuze naye taata simulabye mbadde bwomu yabadde maama yabadde taata yesenga abadde mukwano gwange yali mukwano gwange nnyo naye noobanga avuddewo si byangu so kati n'okulanga tolina parental guidance mami afudde tuuse okufuuka omwami nga oli awo nga ndi wano yes emyaka gino ngitambudde gibadde ndowooza emyaka ena nga taliiwo oba giweze 2017 2023 emyaka 6 nga siri naye oguma naye sigumanga till now obeerawo n'ogamba ibambi olwayo yeyandibadde ajja nandabako ibambi olwayo yeyandibadde alya kino kuba yayagalanga nnyo mbeere bulungi naye bigenza okutuuka nga taliiwo okomawo okuva mukomera nga maama we afudde emyezi ng'emeka nga afudde olwo emyezi ndowooza nga 3 baganda bwe bakutwalayo gye bamuziika saatawaana kugenda kuba baali banvuddemu era poliisi gye nafuna abamu ku mikwano gyange ne bamperekera ne ngenda okusobola okutuukako ku ntaana ye number 2 abaali babeera awakaawo ne mbakyawa nnyo ate nno babuvunaanyizibwa mu ggwanga era babamanyi naye ne mbakyawa nnyo mwali mupangisa ekiseera we wagendera mukomera nedda yali wa kitaawe ndowooza yes poliisi egenda okujja okugoba maama wo ng'akyali ku nsi nga tannaba kufa jjajjawe yali ludda wabaali awaka bonna baaliwo kwolwo nno lwe bankwata maama wange yali yankubidde essimu naŋŋamba modo kuba yampitanga modo ngulirayo ku mafuta sirina mafuta mu stoovu ngulirayo n'ekyennyanja n'eminwe gy'amatooke sirina mmere ne mugamba nzija kambireete kaakati mba ndi ku kkuba awamu ntudde essimu laba katonda bwa nnyamba eggwako omuliro
mpaliriza ngende w'omuvubuka yali atunda chapati n'ebijanjaalo within ne muganyamba mpa ku charger nzeeko essimu eno nina gwe mbadde nchattinga naye so mba nnaakazzaako essimu munnanga abasajja nga bajja gwe gundi ffe tuli basirikale ba poliisi oludde ng'onoonyezebwa tukwetaaga so nga ba scenario eyo bwe baatukwata in the first place bwe nakunyumiriza wali bandwagon twasobola okwewozaako ne batuleka so kati saamanya nti ate bongedde okulondoola baali baagala kindowooza ssente mba ntudde ne bantuukako kukwata ye kooti kuba guli twasobola okwewozaako kati mami wange aba ali awo nakomawo n'abasirikale awaka kati nga baagala ssente mbagaye mujje tugende gye ziri kati mma njagala okudduka ne bamugamba munnange ono kino kiri so kyekyaliwo naye nga ekyo boogera nti modo alinga abawala alinga balenzi ekyo ne buli wembeera kyeboogera yonna gye mbadde so kati mbadde nkubuuza nti emyezi 3 okomyewo nga mama wafudde wakomawo ng'abeera wajjajjaawo ng'amaka gakyaliwo amaka gwe gali gategula mwami kitaawe yafa dda baani abaali babeerawo ndowooza waliwo muganda we kuba ennyumba nnene muganda we the fact nti baali bakwaccusins nti oyinza okuba gwafiirako okufa kwa maamawo did they let you stay there nali siyinza kubeerawo nagenda wa pastor Robert Kayanja ku church nentandika okubeera eyo mu biseera bya 77 days of glory so one of the church members era naye bamuyita Robert nampa miliyoni zalinnya ndowooza nempangisa ennyumba That is how you started living life bwentyo yes please until today bananga abantu balina stories behind everyone there is a very tough story you don't know about even us even you even the other so ono tuline model music onako lwaleero simanyi lwaki yeyita model music lwaki wayita model neyita model because nali katono nnyo kati ng'abantu baga kano ye luno kano kamodo nerikala kati music nyimba nnyo I'm very good at singing, doing cover songs, mbakinza abantu abenjawulo so nenkongerako ka music bwentyo. So you are a musician? Asiri naye nja mbakinga nnyo mpandiika ennyimba bwentyo mpola mpola. Abayimbi abakukutive bwandikiddeko. Maybe ndowooza bembakingiddeko abatonotono bwentyo. bwe batyo abasinga sijjagamba nti bavuddeyo nnyo. Naye nga ngezezaako. So what do you do for a living apparently? What do I do for a living? Ye nkola kinze modo. Ng'oggyeko ebyo. What do I do? What do I really do? Because if you live a luxurious life, ng'ate tulaba toyina ssente, you speak like this. Muba mutya. Nfuna ssente mu bazungu. It's what I should say. Bazimpanga mukwano gwabwe. Siri ofani naye Katonda bw'akuwa owummula. I know so many people are going to judge you. Yes, please. But don't mind about them because you're who you are. Yes. So many people baze mu camera ne balimba abalala ne besalako ebigambo, but you're here testifying about your own life. Yes, please. And so I don't think you should feel bad about it. So tubadde tukyeyongerayo omuliro ne gupasuka. So ndooza tutandikiraawo. Yes, please. Obadde ngamba nti posi tukomye kuki? Tukomye ku nsonga za maama ndowooza. Famire ozeeyo bantu tebakwetinga. Abantu munnange ku kyalo era ndowooza baayogeranga kubanga baŋŋamba kamentioninga abantu kubanga mu kufa omwami oba muyite kojja wange muwabuzi wa Ssaabasajja eyo Ambassador William Matovu so ye kitaawe w'omwana Maureen yali mu Big Brother family yeeyo mwenva so nangamba mwana wange ekyali mu kufa kyali kizibu kubanga bayogera mukyalo ono afudde omwana we ali luzira omwana yasse nyina naye ng'aboogera none of them was of support nga ndi ne maama wange nze atobye naye yes ate yali mulwadde yali aludde nga mulwadde bambi. Do you feel bad? Do you blame yourself for killing your mother? I didn't kill her. I didn't kill my mother. Naye
mbeerawo nennumwa neŋŋamba eyibambi maama wange yandibaddewo. Do you feel like it's you who led to her death? No, yali atuusizza. Pressure zaamukuba bukubi naye yali aluddenga mu yes. Era nga bampita bateranga nnyo okumpita nga maama obamba nange ku luno abadde agenda ku luno abadde takeesa. Era yaŋŋamba nako mulundi gwe yasemba okulwala nanga mwana wange nno mbadde nkulekedde akasimu kano mpummula munene ŋŋenda eri Yesu kubanga oluusi bambi embeera ogiraba nga owummula so yakyogeranga. Yes yakyogeranga era n'awummula. Baali bakwatiddeko mu misango before that? Siina musango gonna like nga bw'ona ogamba nti batukwatanga nnyo in such a way. Siina kyekyasooka. Siina musango gwonna. Life in prison bwe natuukayo it was really hard era bannange enywera yerima kakati bwe natuuka eruzira olwo bakugambye maama we afudde bakwambazizza uniform ekwawula ku balala anti bakukutte ogenze olinga oba omusiyazi oba ki okitegeera so yo uniform yes erina kubeera different. Abasiyazi mu kkomera uniform yaabwe ebeera ndala. Nze bwe kyali naye nembeerayo ate nekinyamba era neebaza nagendayo kati naguma kubeera ne bwonkwata manya nti bwe ŋŋenda wali nja kgenda wali enkole ntya ntuuke wali nzikiriza omusango oba ngwegaane munyongereyo naguma ex convict. Ate by the way tebansalira nakunsalira nali ku trial oba ye remand nali ku remand tebansalira. Sirina ex convict nakyalayo bukyazi n'enzira ey'enjawulo kuliko ekigambo yali ya orange kale eyo bambaza yellow abo abakola baziyita nnaku 3 oba 6 katulina ffe ab'emisango eminene gwe gwali munene by then ndowooza nakati munene kaakati ne baŋŋamba kati n'abasibe nga bagamba akaana kana akato ekikaleesa eno kiki kuba bansalako enviiri bambi n'entoowa n'enfuuka okitegeera naye nga bannange tebyali byangu naye nabeerayo mukama yannyamba kaakati eyo gye nasanga omuvubuka eyatta mmoze radio nenfuuka mukwano gwe kati nga ntambula woodi ku woodi nnyimba nkola ntya ne bampa sabbuuni anti eri bakufuuwa sabbuuni ne bampanga ebyokulya ebyenjawulo nenkola obusibe bwange era omusajja beba osi omusajja osi wa prison nampa omufaliso nasulanga ku mufaliso ne bampa blanket empya nebaza mukama buli wengenda mba wanjawulo. Egundi uniform gye bakuwa orange ogambe yaliko kigambo ki? Kwaliko ekigambo sijja nakyogera kuba kyantama nzuuno nze kino nga bateekako nti nze omusiyazi. Yes please nga gy'olina okutambuliramu nga bwe twabeeranga ku ssomero n'oyogera Oluganda ne bakwambaza eggumba so bwe kyali maama we afudde tolina kyokoze nno nti bakukutte na muntu okitegeera tolina kyokoze nti bakukutte na muntu naye n'obanga kyolimu ekyo maama afudde ani taliiwo kwega neobeera mu mbeera eyo so bwe nava mu kkomera eyo nayiga ebintu bingi yensonga lwaki era mundaba ne bwembeera ku TikTok zange nti kalooleza emmere nenzitwala nenziwa abantu I'm using my money to reach to people abantu bali bubi nayiga era eruzira nkyalayo nenkyalira ne bisimanyi nentwala emmere n'otwala sukaali n'otwala ki nkyala nnyo kuba kye nayitamu nkimanyi. Kati wasulanga wawe babeera bakudiscriminating in such a manner kuba batugamba nti neeyo mugundi ekisiyaga gye kisooke byali bingi naye mukama yanteekako nina favor bwe natuuka nasookera kigo ne bantwala waliwo ward gye bajjanjabira abalwadde bagisiiga ne langi twalina RP nga bamuyita Emma ne bantwala mu ward oyo abazungu gye batuukira abaani bonna batusiigira ne langi mulimu ne fridge ne radio mweri nga mwensula ku buliri bulungi nnyo nga nsula bulungi. Kati tebakuggyako DNA nti oba bakebeere oba ddala bakusiyaga bakusiba busibi? Ate waali nti oba kyali ekyo naye kukusanga ng'oyambaddenga ne bakukwata. Yes please. That was so wrong. Bannange abali ku HK Media ono ye Model Music for You today in the TikTokers edition. Ngambye kamukyazeko ku HK Media tutegereko ku inside story. Abantu abamu bamutegeera bulala nange mulaba bulala naye yeetwala bulala era nga bw'omulaba so obulamu bwonna busigala butambula. Alright, so kati your life until today? My life is well. My life is really good. Ngezaako sijagamba nti really good naye ngezaako bw'oba osobola okulya n'okunywa
teri kisinga ekyo. Sijja kwogera bingi nnyo kuba teri yabitutuma. Ssente zino teri abayazi kutuma ne woosuza olumu obalawo. So neebaza Katonda olwakatono kanyambye nako nti nsobola okulya n'okunywa. So kati kino ekyogo kijja wa kyoguza abantu? Ekyogo ekyo nina nnyo mikwano gyange e Kenya eyo, so ngenda mu kaalo bakayita Machakosi ne bampa eddagala eryo ddungi nnyo be balimpa. So nina abalala e Madagascar eyo, Antananarivo, so nayo mbeerayo nnyo ne ndeeta eddagala ne mpa abantu ekintu ekirungi. Ne bakikosa nga kikola singa banvuma dda, bannayuganda tebasirise. Webale kuyiiya. Anyways, tugenda kuba tubasibula olunaku olwaleero, wali agadde oyita ku ba clients? Kaakati bannange abakyala ab'obuwala, asimayo abaana bange ab'obuwala, mwanange tobeera eyo. Omusajja n'akushwera n'akusiibuza zipu ne mubeera bwe mutyo nga weeyiye okuva ku nkya paka olweggulo. Human n'ogikola yankaaga n'akusiibuza 7. Mwana wange mujje Modo Music nina ekyogo kyentunda nkyesiga, njagala nnyo obwesigwa mu bantu. It's not about money, naye okuba ntusigaza connection. Nkukoleko enkyo obenga osobola okunkubira. So nina ekyogo, nina omuweebwa, abaana ab'obuwala bannange munkubireko. Modo Music tetugenda kusoma namba ye. Manyi nti abantu bangi nnyo bamulabamu kintu kirala nnyo. Naye ojja genda ku TikTok ye omufollowing, he will follow you back. Abantu complaining you don't follow back. So tosobola ku receiving ki message. At least omuntu omufollowingako for weeks n'olaba oba alina omulamwa gwavaamu. Bw'aba talina mulamwa, then you can unfollow later. Naye osooka n'omufollowingako n'olaba nga akufollowinze. Noga tomanyi ono nyinza obba nfollowingibwa client. Naye there's also an option nti abantu abamu ku Instagram kwebali. Omuntu ayinza okuba ayagala ekyogo nga ku TikTok takufollowinga naye akureachinga out mangu ku Instagram. Then there's also another option nti enamba yo ebeerako ku TikTok yo. So bwe baje eri abantu basobola. Nibo bakubira basobola okunfuna. Anjagala osobola okugenda mu inbox ya mukyala Hadija Kigozo mu bwati. Aba asobola ate okuconnectinga n'ontuukako. Naye nga ne ku TikTok ye enamba esangibwako just in case ng'oyagadde ekyogo. Ekyogo. Temujjana eno nga mujidde ebintu ebirala. Anyways, kati sibula abantu olunaku olwaleero akatalekeka. Akatalekeka Hadija ng'onyirira Maama bantu mmwe Hadija ayokya sigiri paasi. Olabika saagala nnyo bintu byakwepimpinga kwetekako. Ate ekirala weebala abantu bakutte mu kizigo, weebale kusigala ku nnakyo. Olabise bulungi nnyo Maama, tukyusanga. Thank you so much. This is how I am and I really appreciate those who appreciate me. I love those who love me. Era omuntu bwandaga nti anjagala in most cases naddala ku TikTok ogenda olanga mu followings. Yeah. The people who share my videos I really appreciate. Ndaba nnyo guy bamwita SMK Media. Buli video gye nteeka yaji following ate nga ina following nnyo nyini ddala. Mugende bambi mu following. He's a nice guy. Alaika ndooza naye agezaako okubanga yeesitula. Naye ndaba nga following etambulira ku speed era abantu bangi bwe mba sipostinze eva nsangako video yange. Waliwo omuwala omulala yeeyita Nita Stargirl kutumiddeko international apostinga nnyo video zange, die hard wange anjagala nnyo nange nkwagala nnyo. So I'm like that. I like people who like me back. I love people who love me back. N'abatanjagala ebiseera ebisinga ntera obba stalkinga nendaba bali kuki kuba omulabe wo olina okumanya. Ayimiridde ku pulaani kitakutegula nga tomanyi. You know? Anyways, Bambi, thank you so much for coming through. Ovudde wala. Kituufu ntebe wala nnyo. Thank you as well. Thank you so much. Tugenda kuba tubasibula olunaku olwaleero mbajukiza nti temwerabira bazadde kutwala abaana ku Roast Coffee Academy basome omulimu gwa barista. Lino ly'essomero lyokka eryesigika eriri international gye riri mu Abu Dhabi, gye riri e Dubai, gye riri e Uganda. Twakoze ne branch e Kenya. Abantu be Kenya omwezi ogujja ngenda kubeera nzija okubakyalira nga nzija ku Roast Coffee Academy. Tulabe office zaffe empya ze twakoze, essomero lyaffe eripya litambula litya. Kadama nagamba teweesima nnyo mbwa Kadamu. Kolayo emyezi 2 ogenda osoma obwa coffee barista. Ate nga bamaze okusomesa bakuyambako ne mukunoonya omulimu. Tebakulekerera. So after bakubuyigiriza nti omuntu okola boti CV, osula CV, company ekuwa sente eziwerako bweti, gendako wano, kati interview bakuyita kola bwoti. So tebakulekerera. Mwewandiise ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Make as many inquiries as you can. Bagambe nti nkulabe ku HK Media Hadija Kigozi osobola okufuna discount. Ngenda kuba mbasibula olunaku olwaleero. Mweraba. Thank you.